muzira waffe ate muzanganda abadde ono ekiro ekisinga okujjana oluno fena tugenda kugendamu naye twesokayo kuki wesoose agenda elubaga basoza amuwulidde muzibe basooka omulongoosa so zinagamba ekizibu ekinene naye tetugenda muzeeyi bakaize kutaterera mangu ekinolire omulwadde namberekera naye mutima gwange ekitono naye ekinene nga tekisigaddeyo katonda abadde wakisa abadde muzeeyisi gwenteekateeka ate namwe nabadde bamulambula asembayo okujja wano nengerewa afande banana mugamba mukwano gwaffe tali bulungi naye nfunye omukisa okumulaba wakolera ebintu bingi nnyo abadde wano eggulo nensaba mwami nkowe piriza okujjukira ku buyinza bwolina mu 5 at least mutumeka tabadde naakanaaga tulina abadaffe abaendale mu misana ekiro ne bakola ebirala naye at least newezibasawa mwenda segunya abadde walinale atakyuka mulwanyi sebamati nkoya mukulaba kusimbako mukikole lumu esenyonga luzindala twalina olutalo kukyalo kino naye nkoya musajja mulungi twali kuwasairinga segunya yaso okukuvaako waya asenyonga bamutalidde mutoyiwa byali abavubuka naye twayitamu ekintu kimu segunya atugamba ebikoloda bigenda kugwa byenasigala mukono so abasiko pataatawo obusungu segunya teyagomberangayo yakomaawo bakugulira abakoze eki sibaali endala yaliwo sibaali waliwo senyoka muyanja segunya abaako waya ngaamusanze ebyobufuzi byokulonda bigenda maaso oba bamutya bakubagana batya senyoka yayingira ewange segunya najja nagamba kasajja koolikaligenda kufuula musindikituulu netonda nga ndaba embeera evudde muki segunya nagamba senyoka watakyuka entegeera segunya kyanategeeza kwenale yali tasobola kukweka ngulina ekibi so segunya tabadde mukubi wa mikono ekyo mukikoppeko banange emikono bibiri olekera okuba banange biki emikono obabera mu ofiisi ekyo gikola ki naye olowooza emikono agenda kufa mu mirembe tabadde mukubi waki wa mikono era pulezidenti wange asimba Gen. Katumba tulaba basimba abantu nemedena mutuweereyo mumedo enene ku kitiibwa kye emukono tutegeere segunya bamusiima omwezi gumu n'atawe yaliswabete omusiko ngaasobodde amwogerako naye agenze muggulu oluseera lwagiyita jjana agenze mu jahana kusagala agendayo naye afunye obudo bweteekateeka bannamukono mwebali kujja mu bungi mwebali kutulaga mukwano tusigale nga tumanya amaka gano kubanga gabadde maka malungi agatugattako abasekujja okukola nebadde kola namwe abaasi CPS Police Headquarters tulina Lieutenant Colonel Rev Mbauta kufiiriddwa nnyo Sekujja kubanga abadde agoberera buli nsonga ngera bwe nayogedde eggulo Sekujja mwogerako ebintu bina ekisooka Sekujja ayagadde nnyo gavumenti ya NRM ne Pulezidenti Museveni awo nga tolina kyolinza kumugamba kirala kyonna ekyokubiri Sekujja ayagadde nnyo amagye mwali era agaweesezza ekitiibwa ekyokusatu Sekujja ng'omuwa mission kyolina kyoyagala atuukirize akituukiriza oba atya naye akituukiriza talemwa mission olwekyo abadde musajja mugumu
mumalirivu ng'ali task oriented. Ekyokuna, Ssekujja nga takyukakyuka. Abantu bangi anyogoga tanyogoga, ayokya tayokya, abuguma tabuguma, yembeera gye batambuliramu. Ssekujja abeera wamu, oba asanyusa abangi oba tabasanyusiza, naye kasita amanya nti ye kyaliko kyekyo. Ndowooza eggwanga lino lyetaaga abantu abayimirira ku magulu gaabwe ne basalawo ne bayimirira ku kye basazeewo, kasita kibeera nga kiyamba abasinga obungi. Oyo Ssekujja njagala kusaasira nnyo Abaasi ono. Kizibu nnyo okuzzaawo omuntu nga bw'abadde, kubanga buli muntu abeera wanjawulo ku muntu omulala, naye abaana batulabiramu nnyo ekifaananyi ky'abakadde baffe. Nze bw'ompita Mukombe nsanyuka, kubanga yali muntu w'abantu bonna ng'asanyusa abantu bonna. Nolwekyo nammwe mukuume legacy ya Ssekujja ono. Jakusaba Ssemugenyi okujja abantu bangi ng'omuntu afudde, naye bwe tuvaawo ne basigala bokka nga famire, ne batandika okuyaayaana nga tewali abayamba. Nsaba ssebo famire eno gavumenti egitunuulire era egirondoole etambule nayo. Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale nnyo. AIPP Kafeero Chapa legacy ya Kano Ssekujja kirabikira nnyo mu maka g'abagagga, kirabikira nnyo mu maka gaffe ag'Abasiraamu kubanga ziba polygamous families. Kirabikira nnyo mu baana abatazaaliddwa mukadde omu, abaana abazaaliddwa maama ab'enjawulo. Naye njagala okubasibirira entanda nga bagamba nti ffenna taata ye yatuleeta ku nsi. However much tulina bamaama ab'enjawulo, naye ffenna taata yatufuula abafamire ya Kano Moses Ssekujja. Tewali nsonga yonna bwe wandibadde mwana wa Kano Moses Ssekujja nga tebakuzaala wa Kano Moses Ssekujja. So toli wa kitalo nnyo, wabula Kano Moses Ssekujja muwe ekitiibwa, oleme kwonoona legacy ye olwa property. Mbasaba ffenna tuyimirire tuwerere. Ssekujja yakola erinnya, nsaba bendera tukiteeke waggulu. Bye tukola buli w'obwokola kiba kiriflectinga muzaddewo. So nsaba erinnya lya Kkojja lisigale nga ligenda mu maaso. Abasigaddewo tukuume abaana bano, tubakuume wamu, kubanga bulijjo omuntu w'ebbali aba ayagala nnyo eddembo asobole okubayoza. Nsaba mubeere bumu, nsaba Kkojja abansonyiwe.